Kitiri kitaba naye. Tukuyita cha mwaka guno. Sahawa mwe. Sahawa fe. Ninga kye kiriwo. Kwendi. Kulikayo mu byalo tubirabye nga byobaddemu enako zino. Ate nenkyanzirayo. Nenkyoddayo. Babadde batya gyobadde? Bali happy, bali welcoming, bali so loving and caring. Tebalina network, tebalina masanyalaze, obwana bukulwanira ntugamba lugogoma yoyo. Konsudie lero. Tukolechi. Komeza amajimbi nange ngazi nayenga. Yego wafe. Mbebaza abantu okunjagala. That is buli kitundu gye ntuuse osanga numbers nga zeegattako. Amazima ndi musiimu nnyo eri abampagira. Mbebaza nnyo abantu bange. Eno gye wabadde watabadde network n'olaajanira ba Airtel. Waffe waka. Waffe waka teri network ya MTN ne Airtel. Ewaffe osotugwa omuntu n'atakuba na simu kufuna buyambi. Tuli ku kyalo ekibayita kyotera Kirembwe Katana. Ekyalo ekyo kyolaba okwata video yo wano n'ogenda owalampa omuti wali n'ogipositinga abantu bakulaba positinze naye tebamanya process gy'okola ki gy'oyitamu. Omuntu wakubira musobola okweyita amannya emirundi egiwera ne 10. Okitegeera bapesi baba no banjulira nali nabo mu kyalo nga ffenna tunoonya network tetugikola ki tetugiraba. Gwe wagisanga network? Teyaliyo kaba. Basi obuzibu bwani? Ezo kampuni ziraba zo zibako ebitundu byezife bali nga bikule naye nga ate n'ebitundu ebirala nga wandyagadde bikule nabyo birowoozaako. Gwe ekitundu wekiwa network oba okiwadde abantu terayagala kubeera watasobola kuwuliziganya. So embeera eyo nagiraba nga eriso touching eri abantu baffe ababeerayo nati wenkukubira sikuwulira nosanga omuntu nga yalwala naye nga akimanyi wakuba essimu yo. Kati abantu baffe bakimanyi oluusi tuba bize nti agenda kukubira olaba tomuwulira ojjeko oluusi tebakyagala naye nga kijja nti wakuba tomuwulira. Halo ompulira kanterere ompulira halo ompulira kanterere halo ovuddeko okyaliko ye system eri ekyotera. Era Airtel MTN mukimanyi nti n'ekyotera waliyo abantu. Nze nkubiriza abavubuka kubeera bagezi. Olina wakugamba gy'okuuma ettaka nga tukirinaako evidence ani nnyini lyo togendayo. Oli takuyita mu ddiiru gy'otali shuwa gy'otapanganga mu bulamu kusanga. Kati abaana bagenze emida tebagenda kuvaayo kubanga bayinza okubatya okwogeranira bawa ddiiru naye kyabulabe nnyo era nnyolero wamu ne family yafiiriddwa omuntu waayo mivuyo ng'egyo. It's not a big topic to discuss. It's a misery.